Yes, okay. Tandise gena maso an embassy home entertainment. Wanono wakutusidwako na Gambia Bahawal Phone Service Center. Gendo ugule spare ya gwe makanika na wa inesimu ya kufako wali kuhanifa tawa bali kumaliro gusoka n'ogwokubiri. Ate nga mwana wattu balina ne accessories ow'amasimu eri gwe omusuubuzi bakusuubuza. Ekyatandika butandisi Dark Age, tutandika butandisi Miracle Gaming and Movie. Nga batugamba emyaka egisoba 40 Australian Aborigines babadde babeerawo mu mirembe ku nsi yaabwe era nga n'ensolo sebo ziweebwa ekitiibwa newankubadde mwalinga mujja nti crocodile mu salt water naye ate era bagendanga maaso n'okuwangala nazo mirembe era nga abantu bano balabira ddala ensolo zino ez'amaanyi zikirimaanyi kwegamba nazo ate buba butonde kuva eri Katonda obulina okuweebwa ekitiibwa. Nikki Coggingel ekyatandika butandisi egenda maaso. Batugambye ni gonya zino ez'amaanyi ennene bazitanga erinnya Nimweri. Ekyali ntandikwa Banam, Golpili, Ray, Miguel. Tuli mu Australia. Kale no bagamba Australia eno yina bingi nnyo byefaananya Africa. Kubanga yeyo gy'osinkana ensolo eziri indigenous. Ate nga bannansi bazaagalira ddala. Era nga buli muntu yenna bw'alina okulekani we yeefaako yengeri yemu gy'alina okulekani yafa ku nsolo ezo. Ekyatandika butandisi egenda maaso Jeff Ashby, Paul Betrami, Ron Branca, Jerry Dugan, James Fitzgerald ne Kenny Bradley. Entandikwa firimu egenda maaso. Bannaffe balonzi Sonia Bog, screen player Graham Webb basinzira mu katabo ke okutuusa ku sinema gye tugenda okulaba. David Copping ye production designer waayo. Andrew Lezini ye director of photography. Ekyatandika butandisi tugenda maaso mpolampola tukujukiza ni kagwa kafe mu Kasarudi wali kati ali ku Kisenyi bus terminal natenga bulijjo Hussein videos mbale ate nga tubagamba mwena abeyiga yaza ziri ku level videos nga bulijjo abekasese mugende ku Nyax Uganda tukujukiza nti Peace Investments Banda Swagaman Ian Ikauku Enatete wa Musa kuna Tete Movie Center abo nno bawulira ba agent baffe boyina okusanga ku sinema. Tukyali kunyanjula Achi Nicholson ye director ekifaananyi etandika butandisi kaagano mu kaseera kano jukira abantu beno balinga balonzi omanyi buli wosanga ekifo ekirimu abalimi ate ebyengera by'amaanyi nnyo babingi okukamala bano engeri gye balinga balonzi bagendanga maaso ekintu ky'okula ennyama gwabanga mugano omanye ennyama weeri tebula kaakati bannaffe bagenda maaso oluvannyuma lw'okujja ensolo ku ttale ate wabeerangawo okuzinywesa era bazikirizanga ku mugemmanga zisobole okunywa naye waliwo empewo eyajja ebitundu bino birina abaamu be bayita ba Aborigines baddugavu Australia era bwe baweetegereza ne muwanale akakuba ne katonya bannaffe abakkiririza ennyo mu buwanga n'ennono waliwo obubonero bwe balaba era bamanyi nti byonna biba bya mutonzi ye oli alengera akabonero enkuba okutonya nga n'omusana bwe gwaka waliwo akivuunula obubwe waliwo akawewo akava ku mugemmanga oli n'amanya ni munuwale kale nno zezimu ku bisolo ezatambulirangako omwoyo ogw'enjawulo era abantu bwe balabanga ebisolo ebyo gezanga goonya ate bo tebalwananga nazo era bamanya nti kuliko omwoyo ogw'abantu spirit of the people. Kakati mu kaseera kano nga tudde emmanga enkuba okutonya awatali kale kwata tulengera musajja mukulu bano baba wildlife abagenda maaso n'okulekani bafa ku butondo bw'omu ttale gamba ng'ebisolo ebyo abaali awo akakuba ne kajja omulimu gwe yagukomyawo. Aba wildlife bano be bannaffe ekitongole ekikwasaganyizwako ddala okulabikani n'ebisolo eby'omu nsiko nabyo munange bimatalinga kuba bwetandika okutonya yasalawo akwate entambula ave wano kumbe engeri gy'abadde apapa Steve to base. Can you engeri gy'abadde apapa emmoloka esiranye kumbe erudde waliwo abaali balengera mutaka okusiraana kwe in the Mitchell River? asiraanidde mu Mitchell River oba omugga gwa Mitchell. You're breaking up.
We can't hear you. Ali mu vehicle ey'abarenja, emmotoka ey'abarenja. That's a bit better. Tell Jackson I am stuck. N'agamba Jackson nsiranye. Can't make it tonight. Have you got that? N'amugamba ennyinza obutasobola mulaba akawungeezi. Ekyo kiwulidde bulungi. Emmotoka esiranye ate obudde buzibye. Kumbe waliwo batandise omwetooloola. We'll radio Jackson Waliwo abatadduka. tonight. Look, just contact him, all right? Gwe mukubira omugambe. Asiranye. Mwenyezi Mungu aba Katonda yennyini ow'ensi. You can say that again. Naye bano abambadde ng'abanyazi duniya. Going to Mapurenga? You mean? Wai, tuzoze ne tugamba no tusuuza omunyago. Okay, third way. Ne tugamba kasooka tulengere omusajja yali yatusuuza omunyago. This poor fella. Naamu naye emmotoka yange ensiranye. Kati wabaawo empunu n'empuliya. Empuliya eba ya mu ttale naye eba yakulanga mpunu. Kati babadde bava kuyigga batuuze ba ku byalo. Nagambye abamu ko bayita ba aborigines. Be babalabika okuba ni bannansi aba Australia. Naye nga balimu omusaayi omuddugavu. Kale bagezaako nnyo okulabika nti bayambako Range ono abenga bamujja babadde asiraanidde kubanga abadde n'emirimu egy'enjawulo n'obuvunaanyizibwa bulina okuleka nti bumwongerayo era bamugjayo mugga okusobola okulabika ni bamwongerayo. Ekyatandika butandise egenda maaso. Dark Ages gye tutandise okubamu Emis Production nate nga bulijjo ate nga tukujjukira gwe wenna olina okuleka nti munange weetanira amazzi aga Hana Water gapakingirwa mu kyupa ennungi ennyo era gali matundiro gonna gonna ag'enjawulo mu ggwanga ne mu supermarket bakugamba nti katoni ey'amazzi ago ya 15 zokka ate nga mazzi mawoomu kamala. So nga bannaffe aba Fine Life Laboratories bo be bagaba ewaddeyo okuleka nti bakuyambako okumanya ekituufu ku nsonga za DNA. Osobola bakubira ku simu namba 0704 15 8401. Mwana wa muzaala tomwesiga. Mwana omuzaala nga atambula bibye naawe otambula bibyo. Kati oba olinamu akakunkuna aba Fine Life Laboratories bajja kuyamba. Kaka tukwate kubo tudde erudda. Ebiseera ebisinga buli woolengera amateeka we gatambulira ate wabeerawo we baba gakosa. Bano bannaffe bo bayizi aba Wildlife bagenda maaso n'okakasa nti amateeka g'ettale gagobererwa kubanga n'ebitonde ebiri mu nsiko omwo nawe birina okulabika nti biba n'obulamu. Omuntu ayinza okugamba nti empologoma ya bulabe ennyo ng'ogisanze naye ate Katonda teyali mwewusa okugitonda ogiteeka kumpi n'abantu. Kati bano bo bakolera maliba gaaki ga bisolo bayiga buli ekisolo ky'oku ttale era bamala okulaba ba Rangers nga bannyuse bo baba balaba yessaawa eba ey'okkola ne bayitawo. Kasita Ranger banyuka bo nga bagenda ku mulimu baabo batigomi baliwo okutigomya buli ekiramu kadi nga bakwata akaato. Teriyo mukozi wa kikolobera ayinza kikola misana ng'ensi eraba kuba amanya aba agenda kulonkomwa. Kati nga baleeta entambula nga bakkirira emmanga ku mugga bazze n'akaato. Obudde bwennyini bamanyi nti aba Wildlife kade essaawa zino bannyuse. Kiringa oli bw'amanya nti nabo omusolo bavuddewo ye nagyayisaawo emmaali. Ekyatandika butandisi nagambye KBS TV natenga bulijjo okutuusaako maaso ku lutimbe ne VJ Emiwo okuva mu Emination. You're not post crocodile tonight? Ogenda okwetegereza waliwo eyabalengera n'abagamba tembanga mugenda okuyigga ggonya ekiro. Jjukira musajja mukulu ono yalengedde empewo eyalabise okuba neekunta emisana n'akakuba akatonya awataabadde kire. Ye ng'omu kubakkiriza mu nnono era nga bamanyi nti Katonda tayogera na bigambo ng'abantu bwe bamwogeza. Katonda wa bubonero, Katonda alina enjogera ye etali nnyangu nnyo era babakkiriza nti Katonda ayogerera mu bubonero ne mu birooto era kyobula bagoberera. Kale bannaffe oli yabagamba tembanga mugenda kuyigga ggoonya ekiro kubanga yalina kye yalabye tebaamuwuliriza nga bakwata kubo okweyongerayo. Balina tooki ziri z'owulira ze bayita zirumamyo. Balina tooki z'owulira ze bayita zirumamyo. Firimu bagiyita Dark Ages egenda maaso ate nga tukyali ku ntandikwa yaayo. Goonya ate goonya yagenda n'esukka
kyamaguzi kiyitirivu nnyo bajja bazimulisa ogirengera yino yalidde ebweze ndaba episa olubuto sooka okwate wano ennyama ya ggoonya eyo temanyi ya nkoko eddiba lyayo omugagga ayambadde engatto y'eddiba lya ggoonya ate oyo abawanjawo omasuko ddawa ebadde emasusi ako batuwaamu manyi buno kakyusa olubuto tulabe kakawera kira 3 kano kazitowa kalimu yanguwa eruye eno bagamba mbu walingayo ggoonya naye mbu ggoonya ezalisinga okubeereza omutawaana zezo ze baali bakaza bagamba ggoonya ezitambulirako omwoyo gw'obulamu spirit of the people era nga ggoonya ezo zasangibwanga mu Salt Lakes erudda zabanga zabulabe nnyo bano baziyigga bamanye essaawa eno teri munnamateeka aliyo bamenyi baago kati bagera abagakuma obutagamenya bavuddewo bagenda mu maaso bamulisa buli wamu wonna waliwo eyo waliwo ennene bagirabe bagiise na Big Bastard alimu sente era Big Bastard gayogeza mu byabadde opimye otya kenzire mu mpime bagudde kugonye nene tomulisa naawe omulisone Big Bastard alazeewa gwe Big Bastard omulabye ekikulu naawe omulisa bulala nga Big Bastard tatunuzeri bagenda okunoonya Big Bastard alazeewa. Where did the Big Bastard go? Get out of here. One, kuma mtu ve wano. Kono Big Bastard. Ekisambi. Big Bastard yakwata kisambi. Babadde bakafuna yogonya 2 ku 3. Wali webaremye. Agenda okwagala okuba endulu. Siyinza vuga. Sijayo naawe towekwata kunze nze kubekwata mu kiwata toyagala kunze wanze obadde kiiterera mula yenne. Babadde bazze kukwata ggoonya. Maama ekyaddirira miranga egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kaakati musajja mukulu wazuukuka. Abayi muzukuke. Suko zukuke. Abo nno be boligino. Osanga boligino mu nsi ng'ate be balinga abaddu baamu. Kaakati babaddewo nga balaba abantu bali abamenyi b'amateeka abagenze okuyigga ggoonya ekiro naye emmotoka yaabwe ekyaliwo. We bagenze si baakomeewo. Bano nga bakwata akaato munnange kubanga baabalabudde bali bamanyi bayizi baggoonya. Ate muneegwa omuddugavu olina woogambira ku muzungu. Omuzungu alinga ye yajja okulabika ni buli kimu yasalirawo omuddugavu. Kati abaddugavu bano ku lw'okuba batondebwa nga bampisa nnyo ne baba nga tebaagala nnyo kuyomba n'abantu. Kati beebuuza abantu abagenze okuvuba ggoonya baliwa. Kumbe abaye malawe waliwo muwuuno. Where them others? Abala baliwa. Kasitanzo nzudde. Ebyabalala. Crocodiles attacked it. Ggoonya zaatulumbye. For bad luck. Him good bout that thing. Ggoonya bazirumbye baze zaabalumbye. Ono yagamba mbu ggoonya zaabalumbye. Kaakati Ranger yuno. Think it's big. He'll meet you on the pier. Does Garrett know? Kati bamugaba bagenda musinkana ku pier. Ordered if it's serious. Waliwo embeera erabika okuba neri serious. It'll be worth it. Buli we bagenda mu maaso ne wabaawo embeera yonna ey'okulabika ne waliwo animal attack oba ensolo okulumba bagenda mu maaso n'okuyita aba wildlife kubanga be basinga ndowooza okutegeera ebisolo ebyo. Abantu babeera mu bulamu obuli simple naye nga beeyagala mu bitundu ebyeno.
Hoana, coming in here. Mupudi. Kaakano musajja mukulu yatuukira wano. Bamugambye waliwo emberebezi eyaguddewo. Bannange amaze n'ayitako eno. Beetoloddwa nnyo amazzi abantu beeno bambala nnyo. Sina short. Ne bambala nnyo obusutya. Kati ogenda okwetegereza abaagenze ku mugga. Abaagenze ku mugga. Where's your boat? Where are the others? There you go. Abala baliwa. Smithy and Reynolds. Good to see you. Sanyusa okulaba. Jack, where are they, mate? They're dead. Mwana. What? How? Smithy and Reynolds. They're both fucking dead. Killed by one of your crocs. Battiddwa gonyazo. There last night anyway. Fishing. Poaching. Mwabadde mugenze kukola ki? Kuvuba. On our own business. Mu kuvuba byennyanja. Fishing. Ffe twadde tuva byennyanja. And truly this time better. Kati bagamba mbugonyazo ezaalidde abantu b'ono mikwano gye. Sure. Gonyazo ono. Up where a croc could get them. I suppose the poor blokes made you take them. Yagamba ku nduulu gye yakubeera bye obutayamba. Take this shit from you. Toyina ky'osobola kuŋŋamba. 2 men are dead. And it's your problem. N'abasajja babiri bafu byonna bizibu byo. Omanyi omuntu yadde agenze okwata goonya. Embeera n'etabuka n'agamba ffe twali tugenze kuvuba byennyanja. Era goonya zo ze zaabalidde kuba omwami ono yasinga okulabirira goonya. Era mu bitundu byene ekintu kyasinga okwagalayo goonya. Ebimu ku bimwesa omulimu guno kwe kulayikaani alaba obutebenkevu bwa goonya buli wamu nga ziryoke. How have you been? Waayo ebigenda bitya? Kakati eruuyi eno waliyo omwana w'obuwala ono gwe yali amanyiganye naye naye nga baludde akaseera nga tebeeraba kati ambuuza embeera etambula eterudde eno. I'm sorry. Naamu naye n'onsonyiwa. It's amazing what a bit of peace can do. Mwana muwala agamba ni munaye eruuyi eno byonna kimu kitambula bulungi nnyo kubanga ye ate agenda maaso nakulabirira bantu oli alabirira bisolo no w'abantu ayagala nnyo abaana. Kati bamwogerera mbu croc lover omwagazi wa goonya. Wonderban. Kati bano bamukwata ne bamusakaato alina okukola thorough investigations okakasa nti abantu bano babadde bagenze kuvuba era obuzibu bavuguddeko kiki kubanga mbwe eno walingawo abavubi abantu bagendanga okuvubayo enkolongo ensonzi ebyennyanja emmala empuuta naye mbu Him that one. ono mbu yatandise okukkiriza goonya okubeera we zitalina kuba. Okujja kwa goonya mu bitundu bye zitalina kubeeramu kye kisinza oleeta obuzibu. Kakati babadde aki akaato ne bakagwako. Bano bo tebagenda wala. Nejjukira abaami bano babadde bamaze okukwata goonya 2 entoototo oba envubuka. Me. That's his name. Namanwari. N'agenda maaso n'amugaa kusingira kye twalabye kino kye bayita nimuwali. Maybe him this way, maybe him this way. Olowooza ekuttewa toyinza kumanya eri oba eno. Nimuwali mwoyo mu goonya naye omwoyo gutali mwangu. Kaddugala n'abayita oli apimye ekigere goonya eri gye boogerako nimuwali we yalinnye ng'oyinza okugamba baatuzizaawo ebbaafu. Sooka olindeko tulabe. Ogenda okwetegereza. We go now, back Malpringa. Well, we've got Kaakati ffe tuve wano ekituga omuntu moddulo. Devil spirit get him. Kyamutuze ogenda okwetegereza. Ona bananga mukano ekibayibayi ky'omukono basudde eri eno goonya kambwe nnyonyonyo goonya eno ntaamu togizanyisa goonya girabe edduka ndala nnyo. We go now. Kaakati tugende. Ono yamugamba obusungu bwe yakozeseza okutuga abo toyinza kujja yagaliza ekusange nabo wano ekusange n'obusungu obwo tuve wano. And weave. Keep weaving the basket, you know.
Kaakati bannaffe ku saidi erudda abantu bagende maaso n'okunyumirwa. Jjukira ebitundu ebisinga ebya Australia beetooloddwa emigga babeerawo ku kuvuba. Babanga abali ku myalo. Obwana obuto gwe kagamba ekigambo kwambala obenga owe mudde. Waliwo amaloboozi ebinyonyi by'oku nnyanja bino amaloboozi ge bisiikuula. Ekinyonyi ne kitandika okkaaba eddoboozi ogenda okweregereza nga walinga wali endodde gyetambula. Omukazi ono ogenda okweregereza. Abantu bangi ababeera ku mwalo guno kuba mwalo guno abasinga abaliko bavubi babeera kaba twabenjawulo. Omukazi alengedde alina kyalengedde kumba webala alengera nga mbu waliwo endoddo kumba si ndoddo. Abaana bali mazzi banyumirwa ekintu kyo muvuga bannange mwana gwamu oyita mwana omu oba oyita bonna obedda kijja kumba eggonya eryayogerwako kabutuzi gonya eno gy'olaba eyinza okumira abantu nga 8 bano abanene bamafene bantu 8 nga bakitamye mu lubuto ate nga teyekyusa. Ogende okulengera akana akato bannanga akoze atya gonya yino esembedde wekagiraba kalaba ekirote ky'entiisa gonya bwagugwa buwanvu bwerikedi nga akabaraza buno najja akano nga bw'opakira donat enamba gw'ow'omululu mu kamwa. Donat enamba obadda gonya gye boogerako yatuusedde eno. Yali akaana yasobola okulaajana mukazi wattu okutaasa abalabi abalala bonna. Akaana luwe. Akaana luwe. Bano bajja misinde. Kale nogenda okwetegereza embeera y'obwetobeera bisse. Kathy, what happened? Embeera bwetobe yalabika. Ebintu byayongera kubeera vibaya. Bintu iko vibaya sana. Emututte. Ekyatandika butandisi egenda maaso dark age. Kaakati musajja mukulu yasooka n'ajjayo obutabo. Kuba amaze ebbanga ddene ng'asoma ku goonya azipima. Goonya kyennene gye yali alabye yaliko buwanvu bwenkana ki. Era babeera bazipima oli naga goonya eri ssebe ey'omugundi eri mu kateebe yagejja anti eriko fuuti 12. Naye eri goonya yazze ng'eringa akabalaza okwetooloola. Yabadde nnene nga bw'osobola okuteebereza. Musajja mukulu yakwata ekkubo n'ayitawo. Mukazi wattu yali agenda maaso n'okukola sitade erudda eno okusoma ku bantu engeri gye bawangala mu kitundu kino era n'embeera ey'obulamu butya bwetambula. Wabula waliwo ekintu ekijjanga ekikangabwa n'olaba ng'ate olina okusiibula. Do you think I knew he was going to take that kid? Is that what you think? Kati yamugamba golooza addewo engeri yonna gy'oyinza okuleka n'oyamba. Oba abaddewo ekintu kyonna ky'olowooza ni goonya teyinza kulya muntu oyo. I would if I could find it. Abamanyi goonya zino bagamba teyinza kumala ng'ejja buzibwa etyo. Eyo goonya temala galabika. Ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu buli w'okola okwonoona okw'enjawulo ne Katonda aleeta ebizibu gy'obuli. Kati abasinga balowooza oba ebizibu bijjira mu kataasa. Naye bagamba oluusi era Katonda ayisa ku bitonde bye okutuusa mesegi ye. Mwana muwala yeekyanze. Musajja mukulu ng'akwata ekkubo ayitewo. Entiisa egudde ku kyalo. Waliwo olugero olusigala ku mulukano ga gundi nti goonya bwe yaje yamutwalako entumbwe. Naye okugamba nti akaana kanna kacwa baakawuuta awo twali awo akaana baakawuuta. Goonya ebadde ng'emira donati. We're going to play right into. Kaakati bajje wa musajja mukulu. Come with us. Help us find the crop. Oyinza okujja naffe tuyamba ozula goonya eyo. He's never done any harm to anyone. He was sick one, that little boy. Ulida. Bad chest. Always in hospital. That's why he take him. You can't believe that. You can't rationalize a death like that. Well, what if it took your child? What then?
kati yamugamba ni ekintu kino ekya Gonye kye yakoze ono yakirabanga kabonero ono obadde ki toyinza kwogera bwotyo engeri gyogeramu birabanga ebyolubalaato obirabanga ekiryokke omuntu yenna amanya ku Katonda toyinza kunenyeza muntu yenna nga waliwo omuntu afudde oba akabenje akagudde era ono yabirabanga okujja kw'ekintu kino waliwo obusungu munnange bagambye mbu baagala bakole ki babayambeko giyiga efirimu egenda maaso amawulire gatandika okuba Gonya Kabuto yasa omuntu negattako okumira omuto munnange waliwo bannaffe abayingiddewo ate bano bo be baani era bakulanga baani nga bayitawo musajja mukulu yagambye balina okulayikaani bayambako okulayikaani bafuna Gonye eno ye muzeeyi yabagambye kimu Gonye eyo terina kye yali ekoze muntu naye wateekeddwa okubaawo obusumbuyi jjukira basse nnyo Gonye naddala bano ababadde baziyiga ekiro esinema yiino kati bayeeyongeddeyo okulayikaani baleeta aba wildlife abalala Gonye etabuse etabukiddewa ne bajja ebikozesebwa mu kulaba ekisolo ekyewagudde mukulu we waggula abantu ebiseera ebisinga omuntu atamanyi nti kyosiga kyokungula kale nno mu butonde okyali wali okubaako kyoyiga kuba tulina kye tuyita laws of nature we tutunulira ekitundu kino abavubuka bali oba abaami bali bakagwa ensonyi baseduvutto basajja bannakigwanyizi bali abatamanya ŋŋamba engeri gye babadde bagenda maaso n'okulabikanga bayigamu Gonye ne bazitta kubanga kyosiga kyokungula gwoyinza okwagala okutta Gonye naye ne weerabira nti naawe Gonye esobola okutta kati olaba omwoyo gwe wegusituka bwe batyo kyobalaba oli agambye ni mumuwali si Gonye ya bulijjo ye muzeeyi wuuno era bagenze maaso n'okwambala nga ennono yaabwe bwe balambika oluberyeberye basobola okugenda maaso n'okwegayirira kubanga bo bakimanyi obusungu bwa Gonye mwoyo n'agamba emba mulowooza ni Gonye mugenda kwata nga akwata enkoko temulowooza ni Gonye etegeera ng'endala eno ebangezi eno Gonye ebangezi nnyo ne batandika okugjayo ennyimba zaabwe ennyimba ez'ennono era nga bagenda maaso mu nnyimba ezo okwabanga okusinza n'okutendereza wakati mu kwolesa nti be emitima gyabwe emikakkamu nnyo era migonvu eri Katonda waabwe oyo afugira mu bitonde bayithaye Katonda naafugira mu bitonde omwo era oyinza okulengera omukulembeze ono muyodde naye ng'ate oba oyoola Katonda wo kale oba oba tomanyi egenda maaso bagenda maaso n'okukola rituals basobole okulayikaani bakakkanya obusungu bwa Nimnuwari nagambye kutuusiddwa ku banafu aba Fine Life Laboratories bano bo bakukeberera ne bagamba nti oba jjajjaawo n'omubuusabuusa oba jjajja yabuusabuusa omuzzukulu bamukebera DNA ne bamanya nti waluli olwo oba tali beba Fine Life Laboratories abewaddeyo okuyambako okumanya ebituufu byonna ebikwata ku nsonga za DNA esimu ziri 0781 3709 32 oba 0704 15 84 01 egenda maaso kakati munnange bano baabaleka bagenda maaso n'okulabikanga njagala olabe abasajja bajja ebikozesebwa byonna ebyetaagisa okulabika nti balina okuyiga Gonye eno
abakugu tugende tuginonye. Yalidde omwana Gonya, yalidde omwana. Kale munange laba gye banoonya, lengera gye bali mu kunoonya. Okumanya eri ya mutawaana bagambye engezi, ante tegeranga zino eza bulijjo. Entegera yazo yanjawulo nnyo, entegera ya Gonya eno yanjawulo nnyo. Efirimu egenda maaso. Bari abategera ozirengera abagitegeera bagenda maaso n'okulabika ndi bo bamanye eriko omwoyo. Oba omwoyo gugiri ku Gonya eno, bano bakuba buli gye basanze, bakuba buli gye basanze. Ekyabaleese bakugu. Bano batta buli gye balaba. Naye gye banoonya buli Gonya yonna weeri mundu ze baze nazo ez'amaanyi batta Gonya. Naye nga bano ba aborigines oba enzaaliranwa nawulire gatambula. 4 days and you didn't get it. No, but they wiped out just about everything else. Kaakati basse Gonya zonna ze baasobodde, ezisinga basanze zootakasana, basanze eziri awo ne basimula, ezaabadde ku byazo ezitalina mutaana era ezitagobangako muntu Gonya ezo zeeberera eyo emmanga era mu bitosi byazo naye tebagizudde. Gonya eyogerwako. Gonya teziwuga mazzi ga nnyanja zino z'amaanyi, ennyanja ennene, naye mbu zitambulira nnyo migga. Kati Gonya eno yo eriwa? Jjukira bagenze okwata olugendo lwayo ogenda okutandika oginoonya. Gonya adde emaze obbalaba era ng'etunula bweti yeekwese n'esirika ne bagiyitako. Kati baatemudde buli kintu kyonna. Naye bwe tuddayo ku nkola eri, Muzeeyi bwe yabadde annyonnyola nti kino kye bagenda maaso n'okulwanisa kiri spiritual. Engeri gye batemudde Gonya nnyingi zigenda maaso n'okuzza message. Mututemudde nnyo nammwe musobola okutemulwa. Kati Gonya eri tetta lwa kubanjala wabula etta lwa buzadde. For 200 million years there's been a croc-like animal. They were here at the time of the dinosaurs. Ono yabagamba ndi okusinziira ku nzikiriza y'abantu bano mu nnono n'okutegeera obuwangwa bwabwe n'ebisolo bye baze bawangala nabyo nga n'emirembe gy'emmundu teginnajja. Gonya zino zibaddewo okumala emyaka n'ebisiibo. Right away, Mr. Garrett. Abakulu baabano balina ogizuula. Ono musajja atuyaziwolereza yabadde azaagala okukamala ngaaki akomawo. Kali kumbe nakyala ali wali. Where did you get that? Kino wakijewa? Look at the date. 1908. It could Lengera omwaka 1908 be the paint. 1908. Now look at the bone pole here, in which the bones of the dead are kept. Look at the lines on them. Namugamba nyo lengera wano kwabanga okuwaayo amagumba naye omanyi kikyali kitegeeza. Omanyi kikyali kitegeeza? For the crocodile, like his father was. Waliwo obuwangwa n'obulombolombo. Obulombolombo bwebwe obugobererwa mu nnono. Nti amu ne bajjajjaffe baakolanga bwe bati. Kwe kunonooza. Okunonooza ekyo jjajjaawe kye yakolanga naawe n'okikola. We wava ekigambo nnono. Nti agundi yawanuuzizza, yanonoozezza. Nti biri jjajjaabe yabikolanga. Naye kifuuka kitya ennono kubanga naye akitadde mu nkola. Kwe kunonooza.
ekigambo nnono we kiva. Kati waliwo ebintu ebyakolebwanga era mu ngeri y'okulabika nti ebisolo bino babitenderezanga kubanga baalinga tebatendereza byo ng'ennyama naye emyoyo egy'amanyi egyabitambulirangako obulamu. You left, I'm not a nun, you know. No, I hadn't. Yamufunidde ekyo. That's why I left. Oh, and your work. I was sick of hearing of nothing else. Kubanga bwe bakwadde ekkubo genda ku muyigo ogwa ggoonya zino ate waliwo abalabye. Ensonyiwa bambi. Oh, make yourself at home. You always were a good housekeeper. Kanna abaali wano essimu evuga. No, I know nothing about a croc. Write whatever you want to write. Baali ba mukwano baludde okulabagana. Oli ali mirimu gimufuukidde emirimu. Kati akwate ekkubo ayitawo ayingira ekibuga. Ranger. Yagifuluma. Mr. Garrett's not in yet, Steve. Namne Steve omukulu taliyo. He just phoned. He won't be in till after lunch. Kakati mbu yakafulumamu agenze ku kyamisana. Kyava aleka lipooti. N'agenda afune ekyokunywa. Kati aba ali awo ogenda okweregereza mwana muwala amuggundidde omudduleesi. Ebiseera ebisinga omukwano ogukunoonya munaye gubaawo. Ono naye n'ayaniriza bwaniriza. Yasazeewo akwate kuba afune waawumulira ne mwana muwala n'amusanga. Katonda yakola mwana muwala ono nemba mulimu bya nnaku yayogera amwenya. Mulimu abantu kwegamba emitima gyabwe nga giri simayiri kyobula ne feesi eba bwetyo. How are you, eh? Pretty good. How have you been? Bannange bigenda bityo wadde obuze. Like you two must come and have a meal with us. Kana tutalisoza osolo genda maaso nokaika ofunamu ekyokula naffe. Perhaps you could come and have a chat with him. Give him a few hints. Sure. Hey, let's go. We'll never get home. Owa ejja tugenda obudde otulese. Big day tomorrow. Wamuwula olunaku olw'enkyo. Well, look after yourselves. Banne mwerabirire. Tomorrow, Steve. Bye. Bye. Namukadde. Alina emikwano mwana muwala ate bamuyise ku kimijjulo akiganye. Anti munaye emmere eno kiba kirungi nnyo kuba munange naye ate omuntu ne Bayibuli egamba tabeerewo ku mmere yokka. With a light pepper sauce, as well as the menu we have tonight. Ne balyoka baleeta menu. Oyinza okuba wakyamya awantu oli akakomando oko mwana muwala gwe wasoma naye najja akusanga awo. Kati ate ebintu by'abawala ebyo birina engeri gye bikyusa ebirowoozo. Bamumanyi olumanyi omuwala. Waliwo wootuuka n'olabanga omukazi gw'oli naye alinga akuyamba obuyambi. Anti nga buli wagenda mumanyifu watutumu ate gwe nga buli w'obeera yayagala abeera awo. Kati n'ogamba wayi nyinza okukola loosi. Mwana mulenzi yakola omukyalo ono n'amugyawo. Gweoyinza kiraba ng'omukazi oyo aba akwesibako naye ng'ate abamumanyi baba bangi nnyo. Good on you, mate. Ya mwana Michael sitole ki mwana. Muzeeyi naye ali awo ali ku nkangaali. Kaki yakola mwana muwala nga amugamba kanvuge kono ni Katonda atumoroka ya gavumenti kweni nja givuga. Mwana muwala ayagala kubeera nnyo awali Steve era Steve ebimu ku bimuleetedde okuleekaani ayanguye embeera. Mwana waffe genda maaso. Kaakati ng'ovudde ku byaki erigoonya kabuto gye bagamba eyabuze erina olubuto. Abantu mu lubuto lwayo abantu basitamamu 8 nga tebeenyigiriza. Goonya eri emira abantu 8 nga basitamye mu lubuto lwayo ne bateenyigiriza. Gwe gasiyo ovuga otya luguudo lwammwe luno n'amulaga akagalaako. Akagalaako kagenda wala nnyo. Ogenda okwetegereza munange obudde obw'ekiro tomala gavuma bantu ab'effujjo. Mayika abadde ataddekamu omusiru muvumye waaki adda bamukange bakali ffujjo ku nguudo kuno otuvuma
otuvuma Get out of it. mukange ayiwa obusa nfudde muzee yaduka misinde He's all yours, Jim. bakalifujo Yes. obadde emyaka gyo toyiga myaka gyo kyavuma abantu Gwe, ndeka This time, Grandpa. jajja onkoze eki jajja yakubye omuzukulu ecupa egyo mize gy'abazzukulu naye jajja yakuba omuzukulu ecupa jajja n'ayuza kaaka tukwate kubo ne tukomawo. It's a big part of it. You know that's not true. Of course it's true. Aha, abantu beno obulamu bwabwe bwabanga bwanguwa genda okudda waliwo obutambi tambi awo omwana muwala anoonya obutambi. You know, I thought about killing you once or twice. Really? I mean it. Wulira omuziki Once when you came home at kati eri babadde bali mu kunywa nayo ne yawulira nga ate abatakkuse. as I am, got out of bed, took Yo. shoes, made you a cup of tea. Kale mbadde ndowooza oba nkoyo bangendeko mu buliri. Oyagala kwebaka kati ate. Pen. Boo. Kati ekyamumugisiza eri ka restaurant kubanga emboozi balowooza basobola okunyumyamu. Jjukira ono yabadde agenze kunywamu olucupa omuwala n'amusangayo. Kati oyalabye ng'omuwala eri buli omu amumanyi n'asalawo amugyeyo amuleeta eno. Emboozi waleme kuba waagisazaamu. And me, the reasons we're incompatible. Kati n'agenda maaso n'amulagamu ensonga lwaki si baali compatible. Era baali baalabagana dda naye omukwano tegwasobola kuyimirirawo kubanga omuwala ono alina feemu mumanyifu. Abakazi bakuba hit. Me being a bit inconsiderate. Oli abigulira bubigulizi mu luka ne bagamba oyo mubiguzi wa kuno buli omu ng'amumanyi kati abanga muzira ye mubiguzi w'omuluka. Kati mwana mula n'amugaa toyogera bingi. Omanye ebintu by'abakyala kale bangi basobola okulayika ne bamulaba naye ayinza okusalawo n'alonda mu ggwe. Munnange mwana mulenzi ng'atandika omukwano. Nagambye kutuusiddwa kwa nafa aba Hawali Phone Service Center bali kwanifa Tower Shop number omwaliro ogusooka n'ogwokubiri simu eri 0700549264. We send videos mbale nga bulijjo Valence Nansa n'Atendo Kawempe abeekawuku ku E&E. Kati ekyaddirira waliwo okuyimba sisiri emyaka wadde bakulu bantu beerera buli omu n'aleera munne mu maaso. Kaakati tugenda okudda ku sayidi eya muzeeyi abakozi b'effujjo balemedde ku mayike n'otukuba ecupa odduka oddawa. Muzeeyi ogenda okwetegereza abakozi b'effujjo beetoolodde wowe muzeeyi egyo emyaka gyo givuma abantu obugalo lwaki watuvumya akagalo. Musajja atwanywedde wala gye mungi ate bamunyika mu mazzi bamukubba kumbe yirikejja gonya kabuto zino zikabuto gonya esembete tagenda maaso muze olengera eriiso liringa baafu gwe wegendereze kiwato yatuukira mu kiwato nenyweze kiwato wawe musika yo ogende musika muzeyi yasikawo ow'effujjo muzeeyi wala gye yanywedde tomooni naye bano baba bakyali wano essimu neevuga Katonda atunedda neevuga neeremerako ziba simu ze zivuga era yekugamba munanga ate okulemesa si yabalemerako. Just shoots on sight. Kale nno munnange ebyaddiriro genda okwetegereza ambulensi Top of the head with a... poliisi zikuŋŋaanye ekibadde wano embeera. How big? Its head would be 2 meters. Been sighted in the harbour. 2 meters? We're here for. Ebintu bifuuse ebiribu. I'm surprised Garrett isn't here. Just as well he declare open. Baamuzuukusirizawo mangu. It's the same one, isn't it? Nagambye amazzi tukozesa ga Hana water. Ebicupa erabika obulungi ennyo amazzi gali mu masupamaketi maduuka wonna mu ggwanga. A bloody picnic. Ku nnusu 5 zokka. He's on the beach. Kaakati nno omusajja mukulu yayomba. What about the tourists from down? N'agamba kati embeera eno egenda kulabika nti tukosebwa ggoonya kubanga ekisinga okukola mu Australia balambuzi
abalambuzi singa batandika okukwata ekkubo ne bafuna okutiisibwa okwenkanidde awo olwo ekonome y'eggwanga ebeesereba. Yagamba Gonye ne yagala abe nga bagiyigga bagitte. Kubanga ku mulundi guli we bagenze okuyigga basseemu Gonya nkyamu. Gonya ebadde ng'ekimu ku ebyo ebisikirizibwa okujja okulambula naye kati kyekimu ku kikolimu kye basinga okulaba wano era tebaagala gyeriraanya. Gonya erirudda weeno etandise okutabukira abantu kubanga yabadde mayiro mpitirivu eri migga kati ate wano waliwo amazzi ag'ennyanja ekitegeeza Gonya eno yambala si ya bulijjo etandika n'okulabikirako mazzi amawanvu ag'ennyanja nga bakwata obwato bwa poliisi nga batandika okunoonya Gonya buli wamu. Namukadde yabagamba eyo Gonya eriko omwoyo kyakubiri etegeera okwawukanako ne Gonya endala. Kati poliisi egendera wula abavubuka mulekerawo okubeera mulengeza ebigere mutyo. Gonya alwe yatabuse. Kumbe olabye obugezi bwa Gonya eri ebadde erina ekisinziiro kyebala nerengera akato ka poliisi nebbira nga n'amazzi tesamudde n'aka. Just standing there and that thing came and grabbed me mate. He was just minding his own business. Bagenda maaso. Big at least. Amawulire balaba amawulire. Kumbe waliwo abalaba amawulire. It now appears certain that this is the same animal that was... Kakati guno mulundi sabbiiti egenda ewerera ddala okuva ensolo eno enyize enyiga kye. Kumbe ono awulira obusungu. Eyo Gonya ye yamuliira mikwano gye ababiri. Era ye yabajja ku bizinesi ya Gonya era yebasa obwavu. Anti baali bagenze kunoonya Gonya banne babiri ne balya ye yayita watono kye bayita olugwanyu. Yayita ku lugwanyu. Poliisi enoonya Gonya gye banoonya terina ttooki enoonya buzikiza bwokka weyekukuma. Kati banoonya buli wamu wonna ku myalo ku piya egy'enjawulo wano. Baganye n'abantu okuvuba oyinza okanyuga eddobo ne ligwa mu kibuno kya Gonya ennyiivu. Gonya yanyize ogikuba eddobo Gonya yanyize oba oleese obuzibu. Baamulisa buli wamu wonna naye nga tebalina kye balaba. Okunoonya kwali kw'amaanyi nnyo. Jjukira tuna firimu yaffe emanyikiddwa nga Dark Age. Olengera matulutulu ne bakebera n'amatulutulu. Kyokka eno poliisi eno na resources za gavumenti Gonya yavudde awo we bali awo. Gonya we bali ewe yavudde kuba sooka olowooze wajje yavudde. Ekyo nakyo kikulu. Jjukira bagamba ezo Gonya ennene zaavanga mu Salt Lakes era zaabanga za njawulo. Ne mu byennyanja ebyennyanja mu nnyanja mubamu ebyennyanja bingi naye waliwo ekitaliibwa. Katiba sooka olinde tulabe. Mukendeeze endimba nina kyendabye. Ono yagamba bakendeeze endimba alinga ayina. Wawa! Olabye ki? Alabye ki? For Christ's sake, why don't you shoot? It's a beer can. Alabye bubi. Adda manyi liiso lya Gonya. Kakati munange n'abasajja bayita mu kiro ekyo ebintu tebyali byangu nnyo kamala n'akatono. Ebintu byali bizibu kamala. Kati basajja bakulu bano bakwate kubo bayitawo. Be basajja balina bizinesi ku Gonya zino. Amaliba baazo bagatundanga. Naye abaami bano munywanyi waabwe yafa. Atali omu. Gonya ekyatta. Kati ono amubuuza nti okyagenda maaso n'okuprotectinga Gonya. Gwe vaayo. Omusajja atandise olutalo. Some other time, mate. Hey? Atandise. Ab'amawulire. Sole. Good time. Abakozi b'effujjo baali baava dda. No spotter planes and there's a reward out. $5,000. Ogenda okwetegereza omukulu yajja n'ayissuwinga hunt. N'agamba omuntu yenna asobola oleeta Gonya eno tugigabako $5,000 eza $. And when people start getting eaten,
Who do you think's responsible? Kati yamugamba ebintu bino toddamu kwogera bw'otyo. Ataddewo 15,000 omuntu akwata ggoonya eri oba agitta. N'amugamba toyinza genda maaso nakola bw'otyo kwendi apaana. Mu mbeera mwe tukolera abantu bwe batandika okuliibwa olowooza ani avunaanyizibwa. Ffe abavunaanyizibwa. Ekintu ekisinga okubeera ekisanyusa abantu wano kwe kujja okulambuza tourism. Kati ba tourists bwe banaatandika okwekengeraku ekyo ekigenda maaso tewabeerawo mulamwa. Kati olaba luli baali baziyiga bakukuta. Kati waliwo okukkirizibwa. Place for a thing like that is in a museum, stuffed. Now I've told the minister the problem. Yamugamba ekintu bwe kityo tukitta ne tukikaza ne tukissa mu museum. Abantu ne bamanya waliyo ggoonya. Ebisolo bingi ebibadde ku nsi kuno era abantu bagenze babitemula babimalawo olw'ensonga bo balaba tebajja kusobola kuwangala nabo mu bulamu bwe bumu. Ne bagamba waliwo kino ne musigala kisomako mu byafaayo. Kati n'eggoonya bayina zitta. Ate mu Australia wali buli kika kya bisolo. Naye eggoonya zo zaayitiridde obungi. Omukulu agaye balina kitta kati nsonga ki? Kakati tukwate kubo nga tuveeyo. The crocodile was man, but nothing for him to eat. So he jumped into Billabong, changed into crocodile. Here plenty tucker, and he grow big and make other rivers. Goonya ya mutawana. Him lost that Namanwari. He been leave his camp in that stuff. Tebasobola kunyweza Nimuwari. Him lost. Nimuwari ajja kutta abo bayigga emirundi mingi nnyo naddala nga tebalekeddeawo mize gya kutta ggoonya. See all them boats. Bagamba ebiseera ebisinga obutonde buliwo obuyigganya nabwo buzza omuliro. Kubanga oyinza okulaba nga waliwo ekitonde ekiteesobola kwerwanako ne wabeerawo ate ekitonde ekisituka okujja okulwanirira ekyo ekitasobola. Kati babadde nga batta ggoonya Nimuwari kye kyamuleese. You frightened man, he killed. Aboriginal man, he respect that crocodile. Kye balina okukola abantu kwegenda maaso n'okuwagoonyeza ekitiibwa. I've got to go back now, Wunderbund. Will you come with me? Kati mbadde njala tugende ffenna omukulu nsobole omunnyonnyola ebyo kuba nabimunnyonnyole n'atabitegeera onomperekera. Shoot it, you know, gun, bang bang. Ye omukulu yagamba kimwe bagirabirako masasi. Well, what's the matter? You've told him, haven't you? Miko, I'm Malparinga. Ono yalaba nga tewali teesaganya n'avaawo. You white men think you're clever ones. Mujja kulowooza ni mwe bagezi. Wait a minute. What's the point? Lindako eddakiika. Hold on, just hold on. Lindako tujje. Yagenda ayomba. I've got to stop it. I don't want to hurt it, but I've got no choice. Yamugamba munange simanyi kyakukola. Nange sinze nsalawo. Abasajja obeewuliriddeko. My biggest boss. And if he tells me I've got to do something. Oli ye boss wagamba kola kino kyenkola. Be stopped. Him lost that Namanwari. Him home in Stone Country and him. Yamugamba tayinza kunyweza Nimuwari. Now he could be hunting some little kid down by the beach. Kati ng'amugamba nti Nimuwari egenda kutandika okuyigga abaana abato. Tomanyi omuntu yenna bano abavubuka abaagala osanyukira ku beach. Because you die from that one. What the hell am I supposed to do? Kati ambuza nina kukola ki? Same side for Christ's sake. Nkole ki? Well, you know what's at stake. You've got to help me. Bw'obanga omanye ekyokukola n'omanya embeera gye ndimu olina okunnyamba. Ne gwe ngamba okuyamba talina kyasobola kukola. Well, the hell with it. Kyava ayitawo. Agisimbula. Busungu alina bungi. Yaiwetera wali. Nadda. You not solve problem killing car? Sometime you white fella not very smart. Will you tell me how to solve the problem? Yamugamba toyinza kusolovinga kizibu ng'otta kulokodayiro bagoonya. Kwenti ekizibu kino tukimalawo tutya kweni nga tugikwata. Catch him alive and tugikwate nga namu. Could we catch him alive? Tusobola mukwata nga mulamu. Then what'll you do? Mugenda kukola ki? Breeding pen.
It's secluded, it's big and it's empty. And then what? Make another capture. No one had guessed in a million years it was the same croc. Especially if you assure everyone it has been killed. We're the public service, not... Kakati mbu basobola okukwata gonye eno ne bagizza eyo ewaka gye zaava ewaka waazo. One of that size and age that's left in the whole world. It's well over 100 years old, for Christ's sake. Probably up. Agamba abantu bano badde bajja bakkiririza munono yaabwe eno okumala ebbanga lya myaka egisoba mu 10. You have a choice. Oh, yes, I do. Olowooza nga alina ekyokola. How do you know he'd find it? He's confident he's worked out where it is. They've earned a month's price. Asaba. Doesn't matter whether it's dead or alive, as long as it's caught. Bwe baba nga balemeddwa okuba nga baddiringa bano kye bayita sitaani ennamu. Sitaani oddiringa naye otya nga mulamu. With you and him? His son. I'm not taking responsibility. Kati yamugamba nti sobola ogenda maaso n'okuleka nti kikola kweni mugwe naani. Tugenda kuyambibwako mutabani we. Me one piece of paper story. What's he after now? He wants a written statement that the crocodile is his. Well, I'm not... Yagamba ayagala afune statement oba endagaano eraga nti gonyeno bwagikwata eba yiye. Yagamba nze sijja kisayiningako no nzika nkisayininge. Bamusayiningira ekiragaano ekiragaani gonya bwagikwata eba yiye. Kuba bayinza ogikwata ne bamwefuulira. Yalina okukkiriza nti gonyene erina kubeera nnamu. Era basobola ogitwala mu lukalu olw'obujjajja n'etaddamu kutawanya muntu yenna okugijja mu mugga muno kye kisinga obukulu. Basi kaakati nno munaye baamutandika omuwandiikira ekiragaano ekyo ne bakimanya. Nakyala yono If the girl tries to make her get away in that direction, follow her regardless of anything else. Dex, He's turned the painting round. You better stay back here if you want to live long enough to collect It's a bad omen, isn't it? Ekirowoozo kino si kirungi. Jjukira omukyalo ono yagadde nnyo Steve. Kale ate Steve yali yakola omukwano mungi nnyo ne muzeeyi ono. Out. Let Garrett have his way. Why do you always have to be a hero? Kati yamugaana eggo lwaki buli kaseera olina kuba muzira. You're not an Aboriginal. You can't do things. Yamugamba tolina kyoli mu ba Aboriginals. Tolina kukola ekyo. Bali balina enzikiriza eyaabwe. Ebiseera bisinga buli ggwanga liba n'ennono yaabyo. Naye ko buli wootuuka n'olaba ennono oba n'obuwangwa bw'abali g'oyinza okiraba nga abali mu muzannyo ng'olaba nga abantu abeewunza obwewunza. Naye munnanga abantu mu ekyo kyoyita okwewunza ate bo baba bakiwangaaliddemu ebbanga ddene ate nga tebakiinamu buzibu. Naye gwaze n'atawaanya ennono y'abali ate ogenda okwetegereza ebintu nga bitabuka. Kati omukazi amugaye lwaki buli kaseera gw'alina oba omuzira. Kati yamulaga emmundu. Mwana muwala ate naakola ki? Ebiseera ebisinga omwami ayinza okusalawo ekintu nga gwe omukazi ky'olina okukola kwe kusapootinga oba muwa omugongo gwo. I don't know whose skull's thicker, yours or theirs. Nalowoozezza munange ojja gyetaaga ate tunaagamba ki? Nze kye nnina okusaba okomewo nga bw'olaba engoge. Tofaayo. It is just a simple matter of bringing back the crocodile. Nemuwali. It goes by his name. Munange. Mwana muwala nga bamulekaawo. Gonyeri bagambye mbu esulumira abantu 8 nga basitamye mu lubuto ate ne batenyigiriza. Kati bagenze giyiga. Muzeeyi yagaye bagikwate nga nnamu. Yewe bagikwate namu bamukolera ekiragaano nti ye kasiteekwatibwa. Ebisigadde yamanya butya bwagenda ogirabirira kubanga amanyi gonya zino ebagizze ewaka ejja kusobola okugenda maaso n'okubeerayo. Yeyoka eri mazzi ebadde etemula. Kubanga naye batemudde zonna envubuka n'enkulu ezibaddeawo ze baasobodde okulabako ate olwento. Bananga obutonde tisibwangu bwa kumalawo mpozi nga eyabutonda yasazeewo atyo. Kale bannaffe nga beeyongerayo. Bazze n'akaato kaabwe akatono. Kubanga liri eryatedde n'ate lirina gye litatuuka. Katugenda okudda eno waliwo abaateze ekitimba.
Another beer, Jack? I'm all right. Bannaffe bali eno bali mu ngege. Bali mu ngege zaabwe. Obudde bwaziba. Batega ebitimba. Beerira engege zaabwe. Ekitimba budde bweki. Kyekyo. Abavubi. Naye waliwo ekintu ekijjanga ekyokulabirako. Abantu amawulire gatambula goonya ziri abantu gwe n'ogenda ku mugemmangu ovube. Whatever it is, it's gone now. Kigenze. Erabika ebadde ensonzi. Kikomeko kwekeberayo. Tonsiruwalirako Peetero oyogera nnyo ebigambo by'ebikukujjo. Kigambo mazima meerere bino owulira balimba ebya goonya era otyayo nkumanyi kikomeko. Oli taagala gendayo agamba munembwe akebereyo. Kati muzeeyi baasiba amaloba 3 bo bakugu mu kintu kye bakola era kyayogera kaakimanyi. Waliwo ekintu ky'oyiga nga bagamba kino okikola bwoti era nga bangi abakikoze. Lwaki oli abakuyigiriza n'ekintu kikole bwoti? Kuba bawa baba bakikoze emirundi mingi era ne baba nga basimattuka. Kati bwe batuuka eryato lino eddene we litagenda ne bakwata akatono. Laba gye banoonya. Lengera gye banoonya. Neyingira. Ogirabe gye banoonya. Efirimu egenda maaso. Bannanga ani atwala akatimba ka kikomeko. Ani atwala akatimba ka kikomeko. Bastards come back. Najjayo tochi. Eye mputa nene kyoba omanya. Eribwa emiruka 5. Yangu waggwe. Where are you going? Okola ki? Mulise emputa. Ezo sente. Muno nakwata akabazi. Nakwata akabazi jangu gwe. Emali egenya. Tewebakira mu mali. Let it drown, mate. Mwana. Nsagala bintu byakuntwala mu buleki. Yitawa nkwatireko enkyensu tyebwe mputa edduka. Sangalo eno ndeze sagala ebintu bino okumulise gwina wootalaba owoza nkumulise. Eyo mputa. Ogenda okwetegereza eno si mputa. Kumbe gonya. Guguno omutwe guli mu katimba nekkirira. Ono yajigwako saidi ene y'omugongo ayagala gyasanga ayasoluku. Ayajigwa ku mugongo. Ajigudde ku mugongo. Yajigwa ku mugongo. Yagwako. Kikomeko. Wowe. Kikomeko nawe zanya sizanya dola byenza omukono gwe gulya zanya takaza omukono ba mukono guvuddeko wazanzanya. Kikomeko omukono luwe. Kikomeko. Egenda maaso. Bagwa ku kaato k'abavubi. Ne bajja bagwa ka. Water? Give me somewhere that numb and worry. Amazzi muzeeyi anywako manywe n'amanya nti ni muwali. Tali wala. I hope they haven't scared. Babadde bavubi ng'engege bazookya tebaaliddeko wadde ekyawakati. Ne bazikiza yingini kuba bayagala kusala speed. Amazzi muzeeyi akombyeko n'amanya ni muwali amumanyi tali wala. Kumbe bali mabega balengera ni muwali mugezi. Yayita ebigezo. Ni muwali mugezi.
Kwe. Olengera eriiso. Ni muwali nga yakola eriiso. Muzeeyi n'ajjayo. Ono mbuye mutabani we. Maybe come up close now. Ngezi. Yiyo. Yiyo. Yabava maaso. Erina engeri gyeyingira amazzi. Nemala negafuluma. Nga weegayingiridde si weegafulumira. Ni muwali. Yagikuba effumu. Kati effumu liri kubaako amalobo. Ku malobo ne kujja kuba omuguwa. Kati olwagifumita nedduka. Gali amalobo gakwata mu ddiba ne ganyweza. Tagwereka. Yeba walula kati. Yeba walula. Yeba. He's coming up. Kwe. Yakai. Ajonge domo. Hold it. Nyweza. Okunyweza tetuganye naye baba etagaza bano. Gonya etagaza bali. Gonya etagaza bali. He'll come up soon. Now. Can I get a dart in, do you think? Bas. Nedda kungulu. Kati onaja emundu yeri mubu tranquilizer. Eganye. He's moving. Etambula. Kumbe banango gato kwaragaleza. Ono yajekanga ndabanga agudde mu luba lwayo nezaawe agudde mu luba ndaba. Omuguwa. Oli agudde siro nadda. Mbadde manyi kaddugala agudde mu luba. I'm all right. Ndi bulungi temuti. Baba de bajisuubira maaso kumbe eri manju. Kati oli yajekanga yayita ku kibuno kyayo. Well, I'm buggered if I'll get over now. Kaakano balina kuddamu ginoonya buto. Lengera obudde we butambula. Kati obudde bwatambulira ddala. Obudde bwatambulira ddala obudde ne bwetooloolerera no ddala. Nga sibalina n'ekimu kye baalabye. Baasi. Ku makya. He's coming up. N'agikuba effumu erisooka. Tired now. N'agyongera eddala. Kati buli wedduka n'emiguwa eba esika bano. Akaato kaganya okwaka. Yetolola. Look at that cut on the top platform. Someone try kill him. Baagikubye obwo ku mugongo obwo. Kati ono yateekayo kano omanyi bagamba goonya. Easy. Mpola. Open up. Omumwa ogwo gwe guba omuzibu. Ebisigadde oguma. N'agikuba akajeebasa. Baasi. Pull him up. Kati leeta. Hold it there. Ne bagisiba omumwa. Kasita goonya ogisibo. Omumwa n'ayisaayo lutu ey'okubiri. Kati neweeba eyasama oluba tesobola kutulaawo. Tugirina. We got him. Tumulina. Wowe. Mukama Katonda yebale. Baasanyuka nnyo bannaffe. Okulabika ndigoonya bagifunye. Katonda watu. Nga namwate. Baasanyuka.
kyonna kyonna ekibadde kigenda maaso n'obalemesa bakeera kwata kuba okudda we balese eryato erinene. Njagala weetegereze bulungi nnyo tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga twagala okuba nga tumanya ludda gye biggwera eno gye bayita dark age nga bulijjo okuva mu Emis Productions Uganda. We had a battle, but we got him. Is it dead? Nfu bannamu. Of course we didn't. The deal was twagikutte eddiru yabadde yakugikwata nga namu. Croc's tied up in the mangroves, Underbun. Jukira namukadde basayininze naye endagaano n'amugamba nti Goonya bw'agikwata eba ye. Kati ono yamugamba ekibaluwa gwe wakisayininze teyabadde nze. Olengera abakulu we beekyanga. Bo bakimanyi bulungi Goonya eno singa ekwatibwa ne bannamu era erinnya lisigala litambula. Goonya yalumanga abantu ne bamira ekyali namu. Poaching, we saw their net. Poachers or not, they are people. If anyone kadi bagamba mu ngeri yonna tebalina bayinza gireka nga namu kubanga erumya abantu. That's the deal you made. Yeah. N'agamba ddiru bagikoze ku bibyo byange nze mbimanyi birala. Balina okuwa abantu assurance nti Goonya teriiwo. Ono yagamba Goonya ensigaza obulamu era etwalibwa. Waliwo wootuuka mukama wo naye n'omuyombesaako ng'afuuse ekirala. Era munange ogenda okwetegereza oluvannyuma ennyo tuwulira waliwo entambula ate etuuka era mwana mwala yajja alabe. Kumbe lukulula neeno ogenda okwetegereza baali bagireese Goonya. Ne batandika ogijjayo mpola mpola modulo na munaiyo. Kadi babadde sebo bakoze ne kakeegi we bagiteeka. Kati kyava abaganda bakwate mpola. Wadde ewuuse bangi tebaagala gigundawo. Eraba. Well, what do you think of him? Olowooza otya? He's amazing. Kanda tukyewuunyisa. Ye yabadde tabaagala bagende mu maaso kubanga olutalo lw'okukwata Goonya kitegeeza kufiirwa bulamu. Ogirengera obwaguuga buwanvu ekoma muli. To that crocodile. Well, I guess I am. No good white man look after him. Aboriginal man him need. Him special business that Namanwari. What? Ono yagamba nti abantu abasinga bayinza okulaba Goonya eno ne batandika ojjagaliza bizinesi endala. Now, fight too much. He's a beauty, huh? Proper funny that crocodile. Little dad. Yagamba nti Goonya eno nsufu obubalagavu nungi okamala. It's a beauty. Si kyekyo. Survive. His skull does beat mine by a few inches. Okwetegereza si kubi naye olabye eki. Kaakati gwe yalumyeko omukono. centimeters or 772 centimeter. Eriko centimeters lusanvu. Munsanvu mu bbiri. Take Namanwari back his country now. Yamugamba tulina ogijjano mu bwangu. You know yourself, once he's in the water, he won't come up for weeks. We just got here on the bun. Yamugamba twakatuuka wano. Tetuyinza kweyongerayo. I think you should do what he says. Nze ngamba wani badde okola kyagamba. Ye muzeeyi mweraliikirivu nnyo ku bantu bonna abalala ku bintu bya Goonya eno buli omu ayinza ogirowooleza bubwe. Katuyina gijja wano okugitaasa we tuba twagala ebeere n'obulamu tuyina kugyongerayo. Jjukira baakagikwata nkoowu baagivuze dda olugendo lwayo na biki kwegamba ebintu byonna obutonde buno oyina ky'ogikola n'olaba ng'okendeeza obulamu bwayo. Ono yamugamba kibe ki ne bagissa ku lukululana ne bagyongerayo. Bagivuga ne bagyongerayo. Kati nno mwana muwala yeetegereza obumu ku bugoonya obuliwo obutoototo. Naye aba akyali wano agenda okuwulira ng'alinga awulira obukoona.
kati ya papanya gyalabe biki ebikuuna ogenda okweregereza abasajja bakalifujjo oligonya yamutemako omukono batta buli eriwo zino zaali zirundibwa nga ziri mu butimba tezinawe zitoloka abasajja ne batandika okutta emu ku emu kati omwana yanoonya ekyokola ne kimubula kati beebuuza ludda wa gyatutte goonya eri ennene gye basinga okwagala mwana muwala jangu wano terera Harris aluwa alu simanyi ono omukono gwalugenda okulengera mu bufaananyi He's been here all right. bagitisse omukazi yabadde akuba obufaananyi nga bagitikka bagitisse baddawa Only one place he could have gone. bano bo bagamba okuweeranga gwonyanfu kale nno mwana muwala tewaaliwo kyakola kirala era okakana nga abasajja bategedde luddamu naffe gyayolekedde neggoonya era bagamba balina okubayiga mpaka balina obafuna eno ggoonya erina kufa eridde bangi bano bakutte dooki bali mu dooki bavuga ggoonya naye oyinza ga batwala kontayina anti olaba kuva dda You can go straight through, mate, to not overloaded. Well, we'd like a weight. We want to know how much we've got on. Okay, move her up. bapima Up! Jesus Christ, Jack, we're going to kill ourselves. So what? Here it is, mate. Like I said, no problems. What's the load, anyway? Special trees for forestry. They want to know the correct weight. We go. Well, it's down there to the last kilogram. Steve, can you hear me? Steve, come in. owaye mumpulira Bessa was at the pen. He knows about the croc. n'agaana amanyi byonna ebyaggoonya ono aba abadde apima weiti nga tamanyi kiki kye batutte ekyensuti panna obadde obuzito bwa kyensuti awanti waliwo minzaani ezipima zino emmoroka ezeetikka kati mzee ale tamanyi buzito ki bwapimye kumbe kubaddeko obwa kyensuti kyensuti kyekyo yalaba kyensuti bano ne bakulubeesa emaali omukazi abalabudde n'agamba abayaaye bajja mu buli ngeri yonna tebayinza bakkiriza kugenda na ggoonya era baagala gisaanyaawo mubeere beegendereza ono n'ayongeramu endiima baasi bavuga kamotoka bano bakudde emmotoka bavuga kamoroka naye bano bakudde emmoroka ono kyava ayitawo mwali aziga ababagoba olowooza bo be batudde ababagobana ogenda okwetegereza emmoroka bagikasa olugendo emmoroka bagikako olugendo olutali lwayo Well done, Blue. kiki otukoze emmoroka bagikasa olugendo Keep a shit. gasiya togikuba gwe tujje wala Cool down. When was the last time you put water? ono anywedde mungi kumbe n'omukazi wuuno mwana mala yagenza agoberera
yakutte moroka ya Steve yennyini alabo balina engeri gy'ayinza okuyamba yabasanga bane basiranyeko bamuyimiriza n'abawa obuyambi yateeka mu giya ey'obwangu Steve sajja mbayiseeko ukola ki tewandize ngenda batuukako mu bwangu emmoroka neriko akaato waggulu zino emmoroka z'abalenja kubaako akaato kuba anange akaato tekavuddeyo kati ate omuwala obwedda avugira mu ttale kati bano baamugwamu bugwi nsonyiwa kale yingira tuve wano kati ogezaako kubanga abasala akaato ate eno ddungu omusenyu esimye aduyi babano musenyu guyitiridde omukazi namuga agezeeko linda akabundu kagudde kati neyitawo kati yafayo okumanya akabundu kagudde yamugamba muvuva laba sikalancho muzeyi ku myaka egyo mazima ddala naye mazima ddala muzeyi ku myaka egyo sikalancho tunulira mazima ddala muzeyi ku myaka egyo mazima ddala muzeyi laba muzeyi ku myaka gino muzeyi wenyini twalagenda pada muzeyi ogenda okukiriza ogenda bakaba mugenda empola kumbe batuse tunulira muzeyi ensi si nyangu oluguudo lubadde lwakoma dda onogenda okujja okulaba muzeyi kiri kitya tekirina bwe kiri bubi nyabula tekirina bwe kiri bubi bannange yambuuza oba ali bulungi yagamba tulika yalajana n'agamba tulika aduyi esasonga namanwari ne batandika okwogera olulimi ne munuwari oyo Alo? Get back in your car and piss off. This is none of your business. Muderi tebibakwatako. But you're not smiling. Tondamu kutusulwalira. Bannange. Olutalo. Jikube. Bannange. Bagwagwa. Babadde balwanirira Ggoonya. Bagikoze. Gwe. Olutalo lw'okulwanirira Ggoonya n'olutalo lw'okumalawo Ggoonya. Neyingira amazzi. Ono yagirumba amazzi agitemereyo. Gikuba obubazi. Muzeeyi ogenda kiki? Muzeeyi besasa omukundi. Where are you? Come on, you beautiful bastard. Where are you? Ono genda okujja.
Eryo nedda yalajana eri bagani gonya eriko emyoyo gyayo ng'owakana. Kale ogenda okwetegereza muzeeyi. Nanga tulaba firimu eno omuntu eno omulamu ojjukira buli kaseera wabeerawo omuwendo kwekyo kyoba olwanirira. N'amugamba nti tuzaalibwa era ne tufa, omwoyo gusigala, kubanga ekitundu kyonna ekizaale kirimala ennaku ntono, wabula ekitundu ekitonde tekifa. Kulw'okuba omwoyo ekitundu kitonde, mu muntu tekifa. Omuntu omubiri we gugenda, omwoyo gusigala. Kale no baali bagezaako okulwanga balwanirira ekyo kye baali bakiririzaamu, naye ate munange gye byafundikirira nga muzeeyi ate wuuyo akoze ng'omuwendo oguweebwayo okulabika nga ni muwali atuuka muka. Baali bafuba kumuleeta wano, era bannaffe bajja okukola obulombolombo. Era bo baali bamanyi nti ggoonya eno tesobola kulya muntu. Kuva dda nga bakkiririza mu ekyo bajjajjaabwe kye baatandika. Baagiteerayo eggumba. Era terina n'omu gwe yeekyangirako. Kale no mu kaseera kano muzeeyi yali amaze okugenda, be bayita ba Aborigines mu Australia. Tetujja sukako wano, abadde Eminate nga bulijjo okubaweereza, era mwenna abatulagira tubaagala nnyo, akuume.